mwebale nnyo mwebale ddala okutulaba muli mutya musibye mutya mukulikeyo mu weekend yabadde etya yabadde nnungi nnyo inaku zino kuba tetukyatambula endongo tekyaliwo tukola bukozi bintu just okitegeera naye nga waliwo ensasage yaliwo ku Bulange Mmengo omanyi lwali lwa mukaaga Bobi Wine we yagenda ku CBS FM yali ali ku program bagiyita Parliament yo ne Medi Nsereko Sebuliba musajja wa Kabaka yagenda n'ava ku program naye yagenda okutuuka ebweru ekyali wabweru abo bantu bolaba waawo abo bantu okyegedde baali ba boda tetwategeera gye baafubutuka banange ekintu kino kyewuunyisa buli omu naye of course okimanyi Bobi Wine yaliko Bobby for president kati mwe bali kulya naye nga Bobby yaliko 2021 tweberere mbweberezi ekintu kitwale ku level endala kitegeera kati abo omuvubuka ate onowagira nina wagira Bobby yaliko era Bobby yalina okutufuga oba oli awo ebintu binaakyukamu kale naye nga abantu bali bangi nnyo ku Bulange Mmengo era bwe yava mu program bwati entambula y'ebidduka n'esanyalala okuviira ddala wano ku roundabout ya Kabaka n'oyambuka n'adamu n'ayagala okuyita eri bwati waggulu nga ku Sherwa yambuke naye ng'abantu bayitirivu ababodaboda mwebale kwebereramu boyi mwebale kwebereramu mwebale ekintu kino okukikuba mwebale kukitambuza bulungi nnyo Bobi Wine come 21 Bobby for president kati yabeera ow'ekkumi president ow'ekkumi okitegeera kwebereramu bweberezi bakyali baffe bangi nnyo ate abantu benakifuma nammwe mwebereremu kubanga Patrick Omujuuka yajja ye of course mukimanyi mwali mpola Dr. Hildaman naye gyali side eyo yali musawo naye endongo nemusingira kati ali mu bya ndongo mpola naye ate yavuddeyo obuyigirize bwe n'abuteeka n'agamba mu mutume Dr. Hildaman abe Mawokota mumulabiranga ddala mwebale kwerekera ababodaboda kwerekera Bobi Wine mwebale kumwagala n'abantu mwenna abaali bamulumbi abaali bazomula abaali bazemula abulabi tebalina kyamaanyi nnyo kyebakola nti oba kiki naye baali bamulinze kuva ku program bamulabe bulabi era yabawuubirako n'avuga n'agenda byebyo byaliwo ku Saturday kubanga nali sibibawadde ku Sunday webale nnyo webale ddala ndaba atanaba ku subscribinga make it a point and subscribe go in a comment section you leave a comment there tujaba tu respondinga tunyumyemu ffenna ekintu kino tukitambuza ffenna tusobola kukitambuza ffekka okitegeera tutambuza eno naawe nga bw'okikwasaganya mpola mbagala nnyo kubanga nammwe munjagala singa temuliwo sobola kubeerawo mwebale kumpagira mwebale kusubscribinga mwebale commentinga waliwo abanyiize nnyo ku posta yaffe ey'omugole ku video yaffe ey'omugole temunyiiga ebintu ebityo social media tetulinaako lutalo lw'amaanyi tubeera leero twekubamu enja netwezuukusa netwegwa mu bifuba enkya leero netwekuba engwala okitegeera so temunyiiga ebintu temubitwala nti bya real ebintu bya Rema ne Kenzo mubibalekere fenaffe tubawa katoli aleese mugole eyo Kenzo mukwano gwaffe kitegeera Rema mukwano gwaffe tuliko nti oba twekubira oba biki kale ebyo byabaddewo mwebale nnyo mwebale ddala